weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwesyewo olwaleero tugenda kwolekera programu tuli mu Wandegea. Mbuze nsanyusa okusanga kankwekwaga. How are you? Happy birthday. Shifango oli munene. Okusitukira nze sise waabwe. Kino kintu kinene. Okize kyakusaaga. Walebe bamekatufa bakyalira. Gwobise byakusaaga. Gwani goyinza ogamba n'ogamba nayo nalabika ye yakubira Shifa namugamba nti nonya pretty sise. Sokoleke olowooza mu mukwano bamusajja oba mukazi. Kale munzibireko. Kale kankubireko. Kamubireko omukyala. Kale munnange musajja bwaba musajja. Kuswala kujombira baku media. Kwa media. Ngenda kuswala. Ate njagala nnyo aba media ko baba bagezi. Kale. Owa media asoma mangu embeera. tugenda kwolekera programu weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanya naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma gyokumwanono balyawo naleta olwobugoyo butuuka omwanono nayiwawo bukwakikwate bupomeranze Wali duka ki njagala mmanya nti wenzira. Edduuka liri wano wansi tesobola bakukino kyenyini ekizimbe oba okimazeeko okkirira bukkirizi waliwo ne wansi kati sikuula oba olabawo. Waliwo kaki? Adresikuula. Kakuula. Edduuka teriri ku kino ekizimbe. Teriri ku kino ekizimbe, liri ku kino ekizimbe ng'okimazeeko ng'odde eno gyendi gyondabye nva. Seeri. Kale tumalako kino ekizimbe kale nga wala naye ng'oli ye takulaba anti njogererako kati juisi kuula eriwa kale ngenda kutambulira ku ggwe tulokalire tukyagenda maaso ne programu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo tuli mu Wandegea. Tuze kukubako muntu surprise. Ebirabo tubireese. Naye maama atutwala ate mu kyamufu singa ya ata Dakubibyo sirika yenyini ali so excited. Mommy, how are you? Hello. How are you? Mbuze. Badema. Abeno. Soba kuyingirako. Tugende Wandegea. Nsanyusa okusanga kankwekwaga. How are you? Happy birthday, Wanji.
abaana bano nyinza okwogera ne balowooza nnimba simanyi kibaddewo olwaleero nkedde ku makya ne bagamba abaana bange naye leero nga sina vibe ekola ne bagamba senga omanyi lwaki tetubikoze nti nga sirina nakyo kirowooza ate mpulira ogendako mu banka sikulimba nkugaye simanyi oyo Dennis nganda babagamba naye nga sikirina mu bwongo omanyi okubeera nga tolina kyolowooza wadde ngenda okulaba simanyi oliwa naye nga sibirowooza kubanga ekyamazima odayo olwaleero badde yakwasaganya baana b'amaduuka naye ne mbagamba nga mpulira sina muudu nga mpulira bawoza atugende wa ewandegeya konze tetugenda wandegeya baana mmwe leero tetugenda kukola abaana tujja bakola konca olwedde bagala batugambye tebagenda maliriza leero lumu nga mubutufu manyi tugenda mu firuti kwekwa aha bannange tusanyusa basanga mwena abali wano omulungi atuba ku Baba TV program wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one tukugamba ani yakola ebirungi ani muzirawo ani eyakubererawo olunaku olwali tuli bagenye wandegeya ew'omukyala ayitibwa Pretty Cissy olabika bino byonna biki atubuzaabuza tayagala kuteeba olowooza ani eyatumye opushipa golowooza ani abantu si bonna nti basobola okufuna idea omulundi ogu gumu gwe gwolowooza mu bonna abantu gwe bawulira mu nsi bomanyi kyemmanyi bangi bomanyi nabangi abakumanyi gwani gwoyinza okugamba n'ogamba nayo nalabika ye yakubira shifa namugamba nti noonya Pretty Cissy sokoleke olowooza mukwano oba musajja oba mukazi kale munzibireko kale kankubbireko kamubbireko omukyala kale munnange musajja bw'aba musajja awo mulaavu awo nembutufu mulimba surprise bazibbirako kale nkubbidde nako awo mulaavu awo nembutufu baana bange munettima ani yabimpadde omuntu akwagala ennyo agamba nti bannange bwe ntunulira omukyalo oyo naligambye my lovely husband naye nga sisuubira bujju taliimu luromantiki kubanga olaba naligambye oba kuba omuntu ekyamazima abaana bange bano mbaagala nnyo mbadde mmanyi oba be babikoze ekyamazima bino mpulira bulijjo shifa mbiraba naye nga sikisuubira kuba naligambye omwami wange naye yayise mwani nekyo yankikubbireko yandaba ku YouTube nankubira essimu oba yandaba ku Baba TV oba yandabira naye ku ssimu simanyi nangamba shifa ndaba okyalira abantu bangi munange nange nyinayo omwagalwa wange mwagala nnyo bawange simanyi mukwano bw'omukyalo ono gwakoze surprise oba mikwano oba bano abaana kubabire kale musuubira omwami wange kiwa naye sisuubira naye abaami muyiga okukolanga ebintu n'okutona ku bimuli omukyala tasuubirira ddala nti omwami we asobola okukola ebintu ebiri romantiki kubanga tatera kirabika kuleeta bimuli abaami anti abamu balowooza bintu mu bazungu be bagaba ebimuli oba ensonga lwaki munemedeko tugende wandega ne bagamba leero tetugenda nganda ba waliwo alemeddeko junior tugende ewandege
naye oba bali nabo tebabimanyi bani kuswala bijombira ba ku media batinange wa media kifanyenda kuswala ate njagala nnyo aba media ko baba bagezi kale owa media asoma mangu embeera kale ndemu mwanange kyokka ekyamazima bw'aba musajja ekyamazima bw'abanga mwami kale tomanya naye kiwa wange oyo nsuubira mu kiwanuka Godfrey yali ebweru ate nsi tojogera bw'abanga yagigambye tetwogera nsi kosaagala naye wabanga si kiwa nze ngamba abaana bange kuba be bamama be bataata bendowooza Happy birthday dear Cissy, hey, happy birthday dear Pretty, happy birthday dear Pretty, happy birthday dear Pretty, happy birthday to you, happy birthday dear Pretty. Munange mbandi awo ndaba nkubira akasimu ndaba nga ate balabika bakubanga ne bagwa kati gwegezaako nga ndaba buli simu ejja engamba ku muntu bamuyita Pretty Cissy ngabamu bangamba simanye nansana ewandegeya ate wa nengana emmwe mumanyi mwerondeko omugwe njogera naye esimu ekuba esimu zange zivuga buli lunaku mpulira Pretty Cissy munange omanyiyo omuntu gwe bayita sekadama ne Jackie oba manyi bannange kale my lovely husband oswadde wallahi oswadde mumuleke kuba mbadde nsuubira oba kale yayiyizaayo leero ndaba nnyo oba yayiyizaayo kuba mwami wange oyo bambi mwagala nnyo nga sibi naye bannange pipo abantu nga batwagala omwami gwe bayita sekadaama n'ogwe bayita Jackie wa Babi oba musayi gwa Bobby manyi sekadaama sekadaama buju omwana oyo abadde abuze even today mpostinze posti ne mugamba sekadaama ng'abuze kati najja nakomentinga nagase nga twageneyo mu kyalo mumanyi mukwano gwange lwakuba kale ne mugamba ne mutaginga muze mwenyini ne mukomentingako ne mugamba sekadaama nga mubadde mwalaga wabami nga komentinze even ku posti ya leero nga sisuubira nga sikirowooza bambi mbadde manyi bannange naye mwana mmwe sekadaama ndudde naye is my follower naye birala oba kano koono just dear Pretty Cissy ani ankwatira dear Pretty Cissy, appreciate my gifts I have given you on your special day. Me as a person, what made me give you these gifts to show appreciation of what you're doing for us. Just know you inspire a lot of young people and women out there of what you're doing and what you've achieved. Love you, Buju, and enjoy your new age, mkwano. From Jackie wa Babi and sekadama. Era n'ekimuli kino kuliko emitwalo 700,000. Bambi mwebale kusiima
Abaana abo ba media banaye guys shifa abantu we babanga batumalamu amaanyi. Musekadama follower wange sigama nti oba tulina kyonna ekitugatta lwakuba Jackie wa Bobby jukira remember nina abaana bangi abanfollowinga mukwano buli muntu yenna ali eyo ngenda kutuusa okusima kwange mu butufu mpulira essanyu temulimanyi temumanyi kyempulira ku mutima guys tukole ebintu abantu bajja kutujjukira abaana abo balwana nnyo ku mbeera gye nayitamu ku social media naye nga sikisuubira nti sometimes abaana abo ebisinga bye boogera biba bituufu shifa kubanga mu nsi muno abantu bangi batwagala naye nga tebakakasa nti oba ddala bakwagala mbadde sikisuubira bambi era ŋŋambye yi omanyi neŋŋamba mwami oba abaana bange bano kuba kwe mbadde ndowooza essuubi nga Sekadama sirina bannange guys mwebale kunsiima bataata bamaama ngenda kwongera obbakolera ne wendibanga nkoze ekisingako obubi munyambanga ne mundabula Sekadama abadde muntu wange nnyo mu inbox yange ng'ajja nankansolinga actually tetwogeranga naye nti oba twogere ku inbox nti oba twogere naye wabula abadde ng'ajja mu inbox n'ambuulirira wabaawo bata ezibaddewo nankansolinga mu messenger oba ku WhatsApp oba ku Facebook nga sikikiriza nti mu nsi byenkola waliyo abasiima bambi mwebale nnyo mwebalire ddala lwakuba Jackie ono mumunzijukizeeko bambi oba tulina bizinensi ye Jackie nsi kyeno +614 nsi kyeno kuba bw'omanya ensi oyinza omutegeera ali Sweden oh my god bannange naye baana mmwe temumanyi kyemuntajjako kuba mpulira essanyu shifa ng'oli munene okusitukira nze sise waabwe bakwagala mukyalo ono yatandika okuncontactinga it was 14th October are you sure and it was a Friday ate kituufu today it's my birthday mukwano kubanga mpezeza emyaka egy'obukulu naye kale twasibagalira gibulira abasawo obutatuwa overdose naye nga kale sijja gyogerako ekikulu bamanye nti kujoyina oyongeddeko gumu naye nga bambi ekyaddala emyaka gyange bagimanyi today kale nze siri mukazi alimba mpezeza emyaka 29 egy'obukulu shifa mbadde n'emyaka 28 lwakuba kale mbadde nimbamu mbw 27 kale nga obimanyi olusi kale okula kuno kuzibu kale naye kati jeje emituufu naye nkyawosanga nga njogera 27 kale mba ntemyeko just kale nga wobimanyi mba ntemyemuko katono naye nga jeje emyaka emituufu gyempezeza olwaleero 28 mwezi gwa 10 mbadde sisuubira nga sikiri nako wajja singambye baana bano mbaga leero mpulira siina vibe yakola ate nga gwe tukubidde atugambye takola ki omwami akola bagala z'amaduuka tannazimaliriza konza naye ng'olaba banfoosinga bufoosinzi obbeewaka sinsi speaking badde sigenda kujja na wandegeya even nga gula nfera simanyi ninayo omuntu wange mbu ninayo kirayanti koze munaye tugende kirayanti kale mu receiving ate senga kirayanti yagambye ayagala gwe tayagala ko bana abaana bambi kumbe bakimanyiko mazima nawe anifa nonkweka buju naye bambi webale Jackie mukwano webale nnyo Jackie from Sweden webale nnyo webalide naye abami muyiga okututonerako ekyo nkasuubiza buli mwami ali mwami wange omulungi nkwagala nnyo naawe okimanyi naye sikutegedde leero mbadde manyi oba kale banange naye nga shifa webale mukwano webale byonna naawe bye bakonjera mbiraba naye mukazi wattu n'oguma webale kuzimbira mwami munange bakonjera ayina kyaddako ayina ekiddako gwe bawa obudde tebasobola kuwa budde nga tolina kiddako bambi shifa webale emitwalo gyange 7 gino mazima omulala yalizibye kale bano basembereri Dennis bambi so bangambye you deserve more obwanekisingaawo bambi owadde abalala okwagala n'okulumirirwa odduuka lino oliraba lye nasookeramu nga mbesperaringa abaana abwe bw'otunulira okuva ebweru ne wano natandika bizinesi eno nga ndi bweru nga bo
okitegeera kyobola ngamba nnyo abaana tebisa bisinga buli okola bizinensi ng'okyali ku kyeyo shifa kikuyamba ogenda okudda e Uganda nga ka bizinensi kakola kubanga wane e Uganda okolaganye n'abatuufu era kyenkola singa mbadde mufere guys bino ebintu abaana ababimpadde mbakolera okitegeera naali badde bagamba nti ndi mufere imagine ne Jackie oyinza okuba nga sekadaama kale kuba sekadaama mwami okitegeera naye nga abasinga bamanyi nti mukyala naye mwami bambi mwebale nnyo bamikwano kino buli muntu akyegomba okitegeera omuntu okuba nga oli awo nga bali bakulowoozaako okumala ebbanga banange nze nagula kagato shifa njagala ngulemu akantu kenzijukiriramu abaana abo guys sigenda zirya waliwo abali wano kale beesunze naye sigenda zirya mbasuubiza ngenda ggulamu ekintu nga buli we ndikirabako nja kulaba sekadama and Jackie Bambi Jackie from Sweden webale nnyo webalire ddala kifa nzaani kifa mukyala munene naye ate kifa Bambi okubanga yandeetedde gwe nawe okyagala mpulira essanyu Bambi mazima kukola bukozi ku media siri muyaye kuba bo babakubye n'ebisinga ebyange tukuze nabyo yes nene basigala nga batandika okukola tuli bato kyova abatuwa emyaka gy'obukula ntitwakeera otegeera twategeera tuli ba bebi nga tumanye ensi ne bweyetooloole tetujja kukola Bambi ku vidiyo emu gye bapaakira ebirabo n'ogamba ne Katonda alwana entalo kati yali blessing in disguise omanyi omwami kyaliko kati sha omwami kyaliko kirala nnyo litasobola natuukawo ennyumba eri mu kuggwa wangi nabiraba kifa n'ayogera olaba kati mwe abali mu media wenna nga bakukubye gumiranga ku bantu abagiruddemu nze bintu byajja ku media ne bampita omufere nabba miliyoni 45 bino tebaali bimpadde guys singa mbadde omuntu akuba Swedish beerako ngenda kuteekako omuntu akuba yeerabira nti ku 10 abalaba mukubako ate abakwagala people forget nti gwatanjagala oba omu wooli naye ate wabayo abakwagala oyinza n'okusanga abantu abakwagala nze olumu abantu abamu abangifting ate sibakolerangako nogamba kati ono lwaki akinkolera abamu sibamanyi kuba Jackie oyo waba ali Sweden kubanga nnyayo abantu bangi abali e UK newe namutegeera obwedda ali ku mulimu tebamukkiriza nyambe njogereko naye halo mukwano wangi sweet Jackie mama oli otya mukwano munyu sweet chipenzi chibubu happy Bambi thank you darling Bambi naye Jackie kankubuzeeyo ekibuzo kimu mukwano kiki kyosinga okunjagalako okunkolera bino byonna nga namwami kale ngenda kulangira ge mazima nze soma nsagala kweka nze njogera mazima tanjiyiriza nako mazima kirindako olunaku terunaggwako kale kaŋŋume Jackie mukwano mazima kiki osinga okunsiimako ku byenkola mukwano senga bingi ekisooka iye oli straight forward. Of course. Sirimba. You're so trustful. Oli mwesigwa like omuntu wakwadde ekintu kyemukolera bwera bw'okikola. Bannange. Singa n'abalala bakirabanga naye kino kye munkoledde kigenda kwegamba tebakyalina na kye baŋŋamba nze. Bangi abakoze mu media tewali yali afunye kirabo nga kino kyompadde. Kyemumpadde Bambi sekadama ali mbannange ali Dubai imagine Bambi era obedda alinze yadamanyi bagenda biteeka ku video ndowooza era obedda alinze kulaba Bambi neyanziza mukwano banange Jackie simanyi puliranga oba atirisi wani nsindikiddeko famire yo oba nange neŋŋenda ne mbaako kyenjirago kakasa nti nsiimye maama ne bwe ŋŋendeyo ne mbakyalirako from today kale ŋŋendeyoko mbutuufu nange mbeere nga
nina kyenkugasseeko ati omanye nti senga anzijukidde kubanga njagala nnyo omuntu anjagala musasule bulungi. Omuntu okukolera bizinensi nga tolina bw'omuyita. Wangi Bambi. Omuntu okukolera bizinensi nga talina bw'akuyita n'agiddukanya si kyangu. Munnange neeyanziza weebale kusiima bangi banvuma. Abamu ne tubawa ne batasiima olumu ne tutaggwamu maanyi ne ŋŋamba kaŋŋume kuba Katonda yatugamba akola ekibi omutukola kirungi naye nenzikiriza nti Katonda ajja kunsasula inshallah kubanga nange ndaba bano bye bayitamu bano babishifa banene ekintu bakiruddemu okitegeera naye engeri gye bakiruddemu nabo babiyitamu naye neŋŋumira ku bo bwe ndaba videos trending nga zimukubye nange neŋŋuma ulira mukwano banange sirina maziga naye mbadde ngenda kaaba ku lw'essanyu naye ate nze essanyu terindeeta maziga nsanyuka busanyu so olunaku lwonna kati nye kuba nempulira essanyu tosobe banange sente zange banaye neeyanziza mukwano bizinensi njiddukanya era etambula bulungi beera n'okukkiriza kuba mbadde simujjukira okiraba kubanga kifa abaana bangi betukolera nja kugamba nti omwana ono wembanga namukolera owe Sweden siyinza kubanga naddala ebibanda amaduuka tulina mangi unless nga mucekinze mu inbox naye Sekadama yembadde mumanyi kubanga abadde nga akomentinga nnyo ng'ate ampanya amagezi noono omukyala yennyini n'akajja mujjukire Bambi munnange weebale munyu nze kifate yerabira okulaga ka video kange nti nfukamidde mukwano kubanga nze siri mukyala wa malala siri mukyala wa malala Bambi shifa mu mwesige bingi bimwogerebwako mukazi wattu n'aguma nze namulaba olunaku lwe yatambuza simanyi biki ne bamukuba naye n'aguma n'agamba nze I believe era we nalaba video y'ono omukyala kwe nagumira ku byali binkuba basomala wiiki 2 nga buli blogger ayogera ku nzo ompita mmere abantu ne bakola bustanti ne bugaano yitawo nga bali kushifa mwebale nnyo mikwano naye jaki kino tekimala njagala kuva wano soka njogereko naawe bananga abantu jaki tukuuma amazima ate twogerenge ekituufu olaba ebintu woba ofunye obuzibu mu bizinensi it's better okuvayo n'obulira kiraya nti w'ekituufu nze bingi byempiseemu ne wabawo obuzibu mu chapati kirayantu wange ne simuleka kunyigirizibwa ne munnyonnyola ekituufu ate nensigala nga njiwawo omubiri okiraba nensigala nga mbeerawo ku lulwe naye buli woolaga obulimba Bambi olusi tebiba birungi bana tebaali nkoledde bino shifa singa mbadde nti ebiseera ebisinga byenjogera si bituufu Bambi munyu weebale pulira njagala kaaba nenza amaziga essanyu terindeeta amaziga buli muntu alina bw'asanyuka pulira njagala kuzina pulira ntabuse kwegamba sibitegeera mukwano si kwekoza naye ge mazima omanyi okubeerawo kifanga tosuubira yadde ekintu kati nno nkakasizza from today guys ebintu tebiba wangi nga mukukutamu ali awo atijjuka tebalina ku luno kye baŋŋambako yadde okiraba shifa nzikiriza ebintu tebiba bipange kuba njagala nkubuulire bembadde nsuubira si be babadde bo kyenkugambye nti mu nsi oluusi be tukolera bayinza obutasiima naye ali eri mu kasonda akulaba and this ka element kabayombya nnyo kati nga wegambye teeba tukireeta for fun but it's fun you know Jackie tonyiiga maama mbola okuba tateebye nze nsonyiwa maama mbadde sisuubira mulaba byembagamba baana bange nti okugaba ojjukira omwami gwe nasanga Bambi weebale bannange nze nina abantu bensanga nenkwata 3,000 nga sina yadde zitambula abaana ne sibasasula nempa naye mmanyi Katonda ambula ensingira mwoyo omuntu okitegeera nshifa Bambi weebale mukwano
mwebale kunjagala mwebale kumpa mirimu ne muswaza abalala bonna Bambi Shifa kano tokasala mukamumpere sekadama akawulire sekadama Bambi bajja biteekayo Bambi Jackie webale sekadama mwebale kundowooleza mbadde sikisuubira mikwano mwebale nnyo mwebalire ddala Sincerely speaking tukola amazima mu nsi ebeeraba Bambi ne bw'ogakola leero tedigayina bbanja nti banenga nkoze ebintu nkooye tokoowa byetooloola oyina naawe Katonda wakuyisa ewantu noga ate wano mpiseewo ntya nina byenkola abaana bano ne bambuuza benkola nabo kuba nina ttiimu nnene lwadde nga abasinga tobasanzeewo bali mu firundi era bali mirimu gy'abano baana nentambuza amanda ago Shifa ndi mukyala nga bondaba nina wentuuse kirungi waliwo scenario eriwo already yeye ennyumba nze abantu okuyingira mu kyokuzimba ennyumba abantu be bakireeta through comments tuzimbe abasinga kumbe bansuubiza nga tebagenda kuleeta ne bamala ne bakindekamu abasuubiza 10 ne wajjayo nga 10 neŋŋamba njagizimba ekole ki nga omwana bamusudde mukyala yali mu America najja nankubira essimu nangamba ntwagala otujjojeyo omwana oyo biki kwegamba abantu obagenderako sometimes abasinga tebatuukiriza naye oguma Katonda akubulesinga kitandike kiba kijja kugwa obuta ife tubirabye abantu bakukuta ku buboda banoonya omwami bamugambe tugenda ku interviewing ayogera bwoti ne bagenda wasula ne babuuza ku kyalo nyumba ku nyumba omwami omusiraamu yalabise ku TV people desperate but why are they ate nze nkigamba nnyo abantu ne bonaagamba nti ku sisono kamwenyigirizeeko nkole eggulire lyo ligenda balimu abannayuganda nno nga babambira bagenda kubeerako era nze omuntu amanyi okuva ne mugamba mukwano n'omwaka ogujjo naabo okyandiko nvuma okute ogejje webake kalina eve mu kunvuma tulabe ogenda olaba n'ombuuza ebivumo byaggwayo okitegeera ensi wangi mukwano wangi kale mukwano naye nga neyanziza maama neyanzeege sigenda kukoowa sigenda kukola ki pulira njagala nve wano nsooke ngende mu inbox ogenda sangawo message nga 10 manyi oli bize but I know nti ojja zisoma mukwano webale kusiima byenkola mukwano igwe I have your business tonvangamu tonyigirizangako tompisangako bubi gwotegeera kyenkola okitegeera wembamba nnyonnyoddemu mu business oba kino kifunyemu obuzibu Bambi nontegeera sekadama imagine sina yenno na business ye naye anjagala ng'omuntu mwami ali Dubai Bambi webale sweet mama simanyi kale sweet Bambi tweyanziza mukwano nange webale kunesiga kale Shifa webale naawe tukolera Bambi amina mukama kikubalire amina tamanyi kino ekintu kinene okiise kyakusaaga walalabe bamekatufa bakyalira gwobiise byakusaaga kati munange bakola surprise naye omanyi nekirala omanyi ekitawanya abantu tebamanyi nti gosoberawo n'okola ne Shifa n'akola ne Mary n'akola ne Nalu n'akola kyekisinga okukola ki okutawanya abantu omutima omubi gubaleetedde obulogo ngamba nnyo abaana bano nze bamanyi n'obbeera Shifa lumuzibula naye Shifa ne bwemba omwana ono tayina ssente n'ensanga omuntu oba kuba kati business zino ziraba waliwo ajja nga tayina ssente n'omuyamba ate nga nayo n'omuzaamu amaanyi yes obutamumalamu maanyi ku kyali abaana bwe bibasima ne bampa n'okola amazima buli kimu nenkiraga in camera omukyalo omwe yankuba no ku medium bunabba 45 millions singa naye sina evidence nali mpeddewo naye buli kimu nze nkiteeka mu media mbigamba abaana bano bangi bajja wa bamawulire nembagoba kubanga nze siri muntu wa kamera kuba saagenda ku video ku page z'abantu okolera ku yiyo nkolera ku yange era bennawa banonyeza ku yiyo twaita ko ba blog okuba obulango bononye emirimu munoonya lwabi ebirungi byenteekayo nga ba blogger temutunoonya okitegedde ate nanga banvume ekyennyumba bweggwa tebagenda postinga yes we bakola na gipostinga ennyumba era bajjawo n'obukamera nakkiriza omwami gwe bayita Emmanuel ne Chigozi waswa yes waswa oyo waswa gwe nakkiriza abala nembagobera ne bankuba nnyo wabiraba lwakubagoba
banze page yange sijikoze na media Yes. wabula gwera woolabye amawulire agatunda goononya kitegeeza ebirungi bye tukola temubiteekayo abantu bangi badda wano netuyandinga over business zaabwe ne tubawa saving bwabwe in camera abamu nembawa yes era abasinga kyovola banvuma ababba business ziddukanyizibwa kuba tebamanyi bwenkikola tosobola kikola bbanga eryo nange obabba nobanga okyakikola abantu kyebatamanyi mwaka mpezezza omwaka kifa obifekinga tosobola bifekinga nkuze nabyo gamba nabo benyini bofekinga nabo be bakuva from 18 years nga nkola bu social media twabutandika ddala kwa bambagwamu twabukola nabo nga tusoma nembukola bu video gye buli so kati abantu balina like excitement eyo okitegeera bwe buzibu obwo gwesigala nga okola kyokola nze nyine ngombo yange kanjikuwe omuntu buli wakola ekintu mugamba agwe toyinza kumpuliza aga katonda mu ggulu jenva wawanva osinga gyendaga tetwava wala eri yonna kutuuka gwa wano kugwa kati tuyina gye tukola ki gwaba omanyi omutima gwo gw'omuntu waba kuwadde ssente ze noyagala zimu benefiting oyogedde n'akantu akansanyusiza nga nze shifa gwe mutima gwange ogambye omukyala akuwadde n'omugamba ina statement gyokoze n'omugamba mugamba ayo omuntu wo oba famire yo ngembereko kululwe kugasa kati n'ekyo abantu tebakiina abantu abamu banyumirwa okutwala nga tebazza magoba mazima si kituufu kuba mpulira njagala mbeerewo kululwe tali wano naye manya abeera ne famire at least oba gyasinga okwagala nange mbeeko kyemugattako manye nti gundi yankolera ekirabo sekadaama nange mbeerewo nga sekadaama wafuna obuzibu nyanguyirawo jaki wafuna obuzibu nyanguyirawo kubanga kino kyankoledde bangi bakyagala bebi era ayino nti mugenda kwogera kati musirike bambi komenti embi era yabba kale yabba bamuwa bino omukwano si byangu jaki nina bizinesi ye era nze agiddukanya atuusizza okusiima kwe sekadaama asinze ne bemanaje kwegamba n'abamu kubanga ye sina na bizinesi ye naye anjakadde ng'omuntu kuba abadde nga nkansolinga bangi ne bamuvuma abaana naye nga njogera ku sekadaama mbagamba mumuleke okitegeera kubanga comment section abasinga kale ya commentinganga nganda tayagala nnyombe nabali kati ng'abaana bamutaginga mu engeri abaana abamu gye banjagala ennyo nga bamugamba senga waffe muleke biki naye ng'ate bambi yali alina kyantaasa ne tugenderawo bwe tutyo mazina y'ebbanga nga nfollowinga simulabangako tandabangako even Jack sikulabangako tondabangako ne kino kyokoze neyanziza nnyo maama neyanzeege shifa ngumye nnyo kululwa eyo video kuba yajja mu kaseera nga ndowooza n'ebyange biddirira bwe naddako mu video zo kuba waliwo wagamba nti nze abantu sibafaako nze kasoobera nga tolina kyompa tolina kyonnyongerako manyi ku 10 tewali 10 si alina switch tagenda ginyigawe pretty avemo omukaafe bamuziike wangamba nze sigenda nabalemereddwa wabula ngenda n'abo abampaana ku kyenkola shifa newankubadde enkola ebibi ku 10 tewasobola bonna kubanga bankyawa neŋŋuma neŋŋamba olaba shifa omunene bw'ate yali atamumanyi buli muntu wano mu Uganda gwasinga kigee mazima bayo omulala gwambulira nga wa surprise akolanga shifa taliyo pozi ng'ali mu nsi ya ndala naye wano Uganda shifa yasinze yakutanga nze njagala nnyo bazooze naye bakuriyetinga y'ebipya ate ngenda olaba bakola byange ebigambo byenkozesa bye bakozesa ne ŋŋamba come on create rebrand bakyuse nze mba nnyumirwa nga nsanyuka nga ŋŋamba I thank God baagala okyusa ekigambo kino abantu bayinza okugamba nti ki baagala okyusa ebigambo bino ate n'ekirala pretty I'm one of those people abasooka okukolera abantu b'ebweru at a young age nze yasooka okukolera ensi n'ensi ebulaaya omuntu ajja tunuulira ekya following we lost YouTubes and gained them bazi tubabbako dda kati ene yawezeza emitwalo 10 nafunya awadi nagize embuzi 2 years ago twaluzinga dda bwe tukola omuntu nga tukana omugamba ebintu byenkola siryangamu naye bwe nzija n'enkola nenangirako obugomesi bwange awo wenfunira nga baguze gomesi omuntu nga takikiriza bo balowooza buli kyalabye mu media tubakufuna nti gwoba ofunamu okitegera oluusi okyagala
kubeerawo ate n'ekintu ekimu oba kati nze this happiness ebigambo bye bagambye nti munnange ebyo ebikuzizaamu amaanyi kati manyi ojja kuddayo nekaweebake bulungi nze lyessanyu lyange eryo nze mwe abajja kale leero mundeke kale mujja kujja enkya bakasitoma sorry oba mubaddemu kale waliwo ababadde bajja naye ekyamazima kiri nti neetaaga tuula waka nkolemu ka off okwate mu vidiyo ekimuli kyo nga kyanyirira kityo kikolereko live awo mpulira nga sibitegeera nsobola okikolerako live video nga tonabateekayo ebibyo it's okay tewali buzibu nyinza obiteekayo ate kiba no problem teekayo buli omu alina abagoberezi be mulinde mmwe buli omu alina ababe so nange nsanyusa okusisinkana olunaku olwaleero nenebaza abantu abatutumye ate nembebaza nabo okuba nti bakulowoozezzaako ekyo kintu kirungi nenebaza abalabi baffe n'abagoberezi baffe nekino kitwale mu nsi kolangako byokoze kituufu nze nyina benakauntinga mu ngalo zange manyi n'abalina okumpabula era nga benninda neŋŋamba bemanyi nti oyo yampabula si buli omu nti mpabula kuba abamu kati olaba omwami we bwalaba ekinajja mu inbox that is a true friend naye abalala yeefuula akubuulirira ng'akuvuma nyina kakadaama mutima buli wennebaka nkasabira bulenga mukama akakazaako nagenda okukola surprise already ndi heart abaami abali abatamiivu baagala kunkuba n'asalamu natandika okwogera enkula yange ndabika yange nenga mukama kasita naye mukazi mwe mutuvuma naye ffe abamu nze sivuma naye nkolima ate nkusabira paka akawala kali ku TikTok nenga kale life yekoma ku TikTok one day tugenda batukola za housewarming tugulawo za apartment ebiro byaffe binene nga kagamba bandoga katandiko gamanze bandoga banfuire mindi bansala enviri bankolimira ebivumo byotuvuma you hurt me so much enkula yange okitegera sigwa abayetonda sigwe yekola kyo kitegera so kati bituluma era nkibagamba nnyo n'ogamba omuntu nti onvumye because oyagala nnumwe kituufu nnumiddwa nze nnumiddwa leero olwange luwedde naye linda olulope time kuba mu nsi buli kyokola okisasulira life is what we make it yes kyoyagala okuba emyaka mu maaso kikole kati shifa kati nze ngamba bakadaama shifa mumukwate bulungi kubanga ojja funa obuzibu ebweru nga shifa yeddoboozi lyokubaako kayisaawo ofuna obuyambi nze nakyawako abaana ne waataba shifa ate bano bala abatuvuma batufiiriza abalala kati nyina be nalindabirira abaana baabwe tebalina kye baali bansasudde tebampangako naye oli akaabiridde neŋŋamba bonna beebamu bandeke okitegeera nowekyawa kuba bafiiriza abalala odda mu nnyumba yo n'okaaba because that's what they want true mba muntu era nja kaaba naye nze ate nja kuba nseka leero ate nga gwe oli mu kusasula obulamu bwe butwe butambula ffe tufunye nze nkugambye nkulidde ku social media twabikola dde bya online dda nfunye bamaama mu America nfunye basenga nfunye bajjajja nfunye eŋŋanda nfunye families mu nsi ze ŋŋamba nti shifa nsituse ŋŋenda mu nsi bweti nze abamu bayomba n'okuyomba I choose to ignore wanenga oyo mukwano gwange bwe nasula ewuwe tujja kwemanya nnyo ankyawe nayomba shifa topangisa hoteri amaka weegali because twakikolerera kituufu ndesaana muntu waliwo neŋŋamba nti mundeke nsanyuke nze amanyi bwe bukyanga kunyumirwa timu kunyumirwa bwe bukya nti weekend njewadde nfuluma Uganda nfuluma era gwe following obudde bonna nyina bye mbadde mpitamu emabega eby'omwami oyo ennyumba ye bweggwa gwe linda olabe posti zange ziddako sijja bbaawo kuba nkisobola nkikoleredde nkyagala natandika ndi muto I focus at a young age ekintu kyo kyomaze na sina gwe nablinzibye gwomanyi kye bayita okuhandolinga ssente z'abantu from 18 years paka wano wendi ng'okwata ssente z'abantu bazikuweereza nakugamba nkwadde obukadde butaano ezizo olinako emitwalo 5 n'oli 5 go n'omutima gumu n'okola ebintu bye ng'olina n'ebizibu omanye ezo ssente zakwadde zibimala n'ozeesonyiwa it is not easy put respect on our names era guys nsembayo ngamba Shifona omulaba ngumidde nnyo kuye kubanga nze media sigimazeemu nnyo bbanga ddene naye enkuba gye yankubamu ekyo kintu kyanzirisa nga ndaba buli waggulawo Facebook sise mubi naye neŋŋuma oloba okula one day one time
Katonda alingabirira ebyo tewali gwe batabivuma n'endowooza byakusaaga abantu buli balaba omuntu ng'obayitako buli balaba omuntu baneka ne Cissy atuleke maziga nga tukaaba agenda kukwatayo Cissy atuleke mbupangisa nga tuzimba so waliwo abantu abamu aba appreciating noba ngo scrolling I remember oba I saw your house oba nalaba waliwo be yali akuma nesanyuka kitegeeza nti ngenda kunyigira nengamba bambi omuwala akoze nenkebera akalala nenga bambi that's nice kati omulala agenda nnoonyereza tamanyi osevinga otya weerumiza otya weerekereza otya tebabimanyi n'omwami owange even tebamanyi nansi gyalimu omuwala omuto aba azinnya ku nnyonyi aba alina kasente oyo aba yeetunda aba simanya yabba oyo aba akola atya kyeyombekedde omusajja yandikawo biki nenga manyazi ekyo ne bwekiba tobannyonnyola ne bw'oba nakyeyombekedde bameka abafunye ennyo nti n'olufumbirwa kyekyo ye endo ebiro ate abantu beerabira ne batuteekako ebirooto byabwe ebirooto byo si bye byange si bye bibyo goyinza okuba nga obufumbo kyotunira n'ogamba I made it in life I got married nze it's not my dream oyinza okuba gwe wooli ogamba naye omusajja mpasa mpa amaka nze I want to own amaka aga Katonda kuba I'm not looking at myself kungoba mmaka nzireeka kituufu okitegeera so kati mikwano bw'obanga opostinga obulambo ng'ogamba nze byennina bye biroto by'abalala si bye biroto bya Shifa si bye byange nze nnyina byenjagala naawe olina ebyo byoyagala nze sijajinga muntu nga bwozze nze waliwo entunulira nga oba waliwo ne video zona nga obavuma ne ŋŋamba yes buli muntu alina therapy ye buli muntu alina enzikakkana ye nze era ne bwe ndaba nga obavumye ne nga gwoba obasobola bavume nange bwesangayo abavuma nange ngamba boba basobola gwe bavume bw'obanga tokiyitanga wabayo omuntu omu nga nze nja kuba wano mu kamera omala onvume ngende neebaka enkaabe oba olumu osooka kunkola nze olumu nkola ekintu ekimpitiyako n'enseka ate tebaagala mazima kati ne bino byennyini byenjogera birina okunvumya ate kati kankubulira namanyira ebivumo ate anjagala nnyo sala weight singa bivumo byali bikoza n'ensala ku weight naye omubiri tegugenda ekikulaga nti ebikulya bisigala wansi kyekinnuma kati bagenda kufa mukijja ku nzi from today ensi ewala nalina kyali bw'oba okyali wansi mukwano era nabo beegomba n'agamba singa nfunayo kalampalana nankolerako eggulire tomuyina kubanga toyina bw'oli ne bw'onaabaako w'oli naawe ojja bafuna ate wobanga obafunye ojjukiranga by'ovumye ono ekyo kyekyoka kye mbasibirira mikwano kubaffe obulamu bwaffe tubukolere nze nkozi obwakadaama nali asola ng'abaana abo abasinga tebakikkiriza even we mbagamba balaba Cissy owaleero naye bano abaana bandabye from the beginning ye sekadaama Jackie mbadde nga Sweden nga mukwano bino betwogera it's not for fun mulondemu we are trying to inspire some people out there nga gogamba bannange bwe nakola kino bajja kunvuma bwe natandika kino bajja kunvuma mukwano tandika so pickingamu to surprise aside bino ebigambo tubyegamba yes okitegeera mbadde mbagamba abaana abo bandabanga from the beginning nga bakommunicatinga nange bw'oba tomanyi Cissy it means tomanyi oyo Jackie yajja mu inbox yange fe natuwa business singa twali bafe singa babikoze bano tekubadde kali nina business yaabwe yaye waligambye nti abo tebamumanyi naye even Jackie nina ha business era njiddukanya ali student ate sisuubira nti agenda kudda wano agituulemu nkyagiddukanya mpaka mukwano nze olaba ali e Uganda nyina amaduuka 3 babuuze gannema otuulamu bonna gambaza abagole gannema n'otuulamu even I don't have time for myself newaande genze mala ne wiiki wemba nina client mpita buyisi mpaka ku office wali waggulu kwa office yange eri awo waggulu era ebifaananyi ebyo biraba baneete mu bisongamu bajja kunvuma mbitwala mu office ebyo byembaganye byabajja kunvuma nekino kyennyini kyoli mukola bajja buli kimu buli kimu bangambye birina okubaamu mu office tewali kitakuvumya office eba teri office kati ngenda biteka mbajja kuŋŋamba mpagire eyo side obimanyi naye nga bo tebakimanyi lwaki tuba you don't need to explain yourself ku bantu banenze oba nabategedde nnyo ate mwebale kumpisa bubi nga ndi muto kuba nabategedde nnyo bw'ojja gye ndi oyogera ebigambo bina mba nakutadde dda we nkuteeka ono musumbuyi ono muvumi ono muki atwala surprise n'abamu ne baagala omusambira n'aguma n'agamba kankole ate nabonaabona nnyo because naleeta ekipya e Uganda kye bayita reality show reality nti kati singa nzize wooli era kyonkoze kyonna bwe nkiteekayo
kati wesikiteekayo ngambe nti eyantumye mba nyina omulaga gwe wantumyeko byatandise nansooza naye ne tumanye tusanyuka kati kyekibalemye okutegeera mindset zaabwe naye ngenze mbajjayo at least abalala bali zikuwadde n'ozirya n'ozitwala kubanga munange tebikola ebyo naye munange nojja nontuukirira naye nga webale kuba mulungi otherwise nga toli tebandintumye kyensinga omumanya era mbadde mbeeraawo ne ŋŋamba naye mukama nze sometimes even nkaaba bano abaana bange bammanya abaana abo mbeera nabe wange natuuka n'okubeera nga mbeera nabo olw'ensonga balinga babalondoola bamanyi byenkola ne balowooza bingi kati ewaka ninawo security naye toliyiraba mu kamera era wondaba tosobola balaba gyensonga lwaki nsula nabo naye abaana bange abo nga nkaaba omuntu nsobola okukola ekirungi nendaba nti nkoze kirungi wala shifa omuntu nakusasula bubi naye wengenda ku page nendaba kumwe abakiruddemu neŋŋuma nenzikiriza neŋŋamba nedda olaba shifa tetushanyiga twavaawo twakuta neŋŋuma naye nga bambi shifa weebale nsiimye tosobola nakukkiriza baana mmwe temumanyisa nze siraga ssanyu mbunkaabe wabula ntabukabuta busikwegamba mpulire mpuliranga ebigambo bijjira mpulire essanyu Jackie andi sekadaama ate mumumanyi Jackie gwe bayinza obutamanyi ennyo kubanga Jackie tayagala nnyo bintu byakubeeraawo nti naye nga yabeeramu mu comment section naye sekadaama abaswazisa ababadde bagamba mbu ekibiki kino ekintu tekikolebwa anti omuntu ayinza okuddawo n'agamba oyo ensi yamukyawa ate kituufu mukikoledekatuufu omuntu omu waba akuvuma alowooza ye yensi nnamba nange ensi kyanjagala era mbasuubiza guys ngenda bakolera n'omutima gumu amina shifa nsuubiza njagala wabeeyo nanga oba kale shifa nange mbeeko kemuwa kuba ate naye mpulira nsanyusiza nnyo oba tisi shifa nange nkukyalireko oba kale nzije nga waliwo abina alina kampadde kale nkakuwe ne tuba tetuli ku kamera mbeegayiridde oba si kyekyo nze mwennyini tulyekwata kuba nsanyuse ku lwa shifa ebigambo byompadde binzizizaamu amaanyi ebyo ebigambo mbiina nnyo nakula ndi muto shifa njagala nange mbeeko kyemukolera sekadaama Jackie guys simanyi nebisigadde mubi naye nga tweyanziza mikwano mu bigambo ebyo of course owa bad vibe omutima omubi ajja kukazaayo akatambi asalemu ndi mugole situlompa akantu ndi mugole kibalume byonna kati by mistake njogedde ku nnyumba mbadde nyino jogerako because I appreciated your hard work ennyumba yange nze sikiinaako obuzibu byebimu anti like someone who go back and say beesoma nze mukwano era bajja kunvuma mbu neesoma kati shifa I appreciate ebyaddala naye nga nkinsanyusa I admired that omuntu omu yapostinga ate mu kugipostinga apostinga akuvuma yes naye nze ate bwe nagiraba nasanyuka nenga omuwala ono alina amaka ge bwegati gayita amaka gange ate nga nina n'omwami by the way wadde mwogera bingi ne kano kankabagambe nina omusajja buli muntu yenna kyeyeetaaga okitegeera newankwadde omwami owange nze simutimba nemulisa shifa naye si wammwe omwami owange simutimba ate mulina ekyokubiri abaana bano okumpa bino basinziira ku biki byenkola sibeerangako nti bali wano obanga bano abaana bange tibbo banfunako nnyo nnyo naye abaana abo bansanga ku media like you okitegeera so gwe osobola okubaako boofunye nga tewali akuwadde kino ekyo si kikulu kunjogerera ennyumba siina gwe nabba bw'obanga ogamba nti baakubba evidence eriwa oba okitegedde si byamumwa evidence eriwa nnyonnyole naawe nnyonnyole ekyo kyekikulu kituwangaaza mu bulamu era shifa nkwebaza mukwano weebale butaggwamu maanyi ne bakuvuma enkya n'otambuza ebibyo nobalaga nti ate boyo olina byokola ebirumya layira biba birumya olaba nange nayeŋamba naye ono omwana ono omukyala netubeera nga twewala na boyi mba simusobola ekisooka kitwalanye abantu abasinga tebalina mu kamera owala n'oti omuntu ali mu kamera nga gwe toli mu kamera ajja kukola kyakoze kikulume ye takulaba gw'omulaba okiraba so si kituufu shifa weebale ku kibeera mukyala mugumu mu buli kimu mbiraba byoyitamu bakuvuma bangi n'okola byokoze abamu ne basanyuka abangi ne bagaana naye gwe osigala okola ki
okola ogugwo oguba gwakusasuza abawa ne message even nenzibalaga ku live ng'omwana asindise leero ssente ayagala business nga okutereddeko ne audio ebyo byoboogera nze saagala kumanya sigamba nti baba tebaabiraba nze osooka n'onvuma nenga nenkuviewinga nensooka ngaziya omwago nenkugazira wansi neŋŋamba bambi nenseka nzekka neŋŋamba kibambi sorry kirabe mbunze ensooka nenkutunuulira nensooka nengenda mu profile pikiyo abamu banoonyereza nako wano ku ground ng'abamu nvuma nga mbamanyi nenkulaba nga tolina kyoli nga bambi ekimuluma bulamu bwange naye ffe tetulina mutima mubi naye mutima mubi bulwadde nkyebaliza katonda eyamponya ekirwadde omutima omubi kuba oyinza omaliriza ate ogwekozeeko anti ng'oli gugukola muntu yandikwongeddeko be yandikuyambye mu nsi ebigambo bitukozesa sometimes noteeka ebintu bino ku media tuba twenspiring abalala ngaera abaana bano bwe bakugambye nti naba inspiring ne batandika okunneegoma ne balaba nga nabo balina okulwana okulaba nga ate I believe bonna abankoledde bino ekyo nkikusuubiza okasalangamu Sekadama tasobola kudda mu Uganda nga bwe yagenda kabeere Jack I believe mu Katonda gwenzikiririzaamu omukisa gwe nnina ngenda kugukugabira naawe one day one time ogenda n'abamu bansinga kati Sandra ono gundi Jack owe Sweden ansingira ddala omukyala alina oyo gwolaba si mwavu okitegeera naye nzikiriza Katonda akwongera obulamu kuba teri kyabugaga kisinga bulamu mu nsi tukule twerabeko ate tusinkaneko mukwano ebintu ebisinga shifa tubiteeka mu media nga tulowooza oba tulimu n'obutonzi ndowooza nalimu n'obusiru era ndowooza ennyumba yange gye baakoma okulaba ebisigadde bino dduuka biki abantu abamu balina endoga nnyingi kati neyo ndoga mpya eyo tuwuliza obubi tulemwe but mugenda kuwulisibwa bubi kwa tetugenda lemwa wano buli lunaku omuntu eyayiiya kiri mu maaso emabega nga bwe nayiiya wewunyisa omwagalwawo era mulinde nja yiiya ebirala keep on following oba onnindangu ate ngenda kubanga ttako mwebale nnyo abatutuma n'abatwagala we love you so much mwebale oba mbagambe ki tweyanziza tusiima tubawe ku budde banetumirako kubakwagala oba obudde tuwadde nnyo bali ngenda sooka otumira abaana abansurprise nze yes Jackie from Sweden thanks a lot mukwano Sekadama from Dubai Buju I love you so much nsiimidde ddala ngenda kuzaako okwebaza ba followers baffe abatuwa emirimu besigenda kumenya mannya nga buli muntu yenna omanyi ompisa bulungi mu business weebale nnyo weebalire ddala manager wange senga Saala nga bulijjo ompwati kwagala nnyo munyi wange ntuusa okwebaza okwagala my sister my lovely sister Rosette mumumanyi wali wonna nkwebaza okumanaginga business z'abaana bano nga wenkubye akasimu neŋŋamba waliwo omwana asabye ka saving munnange ng'okampa wamu ne Ajala Namagala oba okitegeera mbaagala nnyo omwami wange kajja kuba kakodyo lwaki nkusembeza anti ekirabo naakalaba bino byokka ekikyo sinnakiraba naye nga naawe kwagala nnyo era ndiwo bingi bye bagamba of course by the way kanjogere kino Shifa Bambi mwami wange nkusaba olabe vidiyo bingi bye bakugamba nga bwe njagala abaana benkola nabo biki naye I believe nti gwe nga gwe omanyi mukyalawo omanyi shendi eri abaana bano omanyi nti nina nnyo laavu nze ne waaba muntu nga simwagala Shifa omukwano ogwange gweraga bulala yes kubanga ndi open era kyekisinze kyobulaba Jackie akyogedde sise nkwagala lw'amazima nze njogera amazima oyo ne mukalakata ne mugamba muvumye ebyaddala nga si mu inbox ne gwe nkuvuma mu inbox nzija ne nkugamba nkukalakase audio zitambuze naye nga nkimanyi ate basanyukirenga nnyo mu ababavuma because oyatula n'okikomya nefe abatabavuma ne tusirika tukolima ne tusigala tusaba essaala embi nentumira driver wange Dennis cameraman wange Junior Vijja Junior omwana wa mama wali wonna nentumira omukyala gwe bayita Kalo and Gloria sekuritale wange ombwat Gloria nentumira Kalo banange manager wange ya amanaginga business goze naye okitegedde ekyo kibuju kyange nentumira abaami bange aba boda bodas Asani Tulume wali wonna banange waswa bonna besimenye mukimanye nti mbagala nnyo mama wange omulungi tata wange Magero Paulo ombwati webale kunzaala singa tewanzaala eggwanga teryalinda nentumira n'abampalana wongere obukyayi ekyo mbasuubiza nti gwampalana
tujja kwepima ku ssaawa esembayo nga wawa otuuse nange gwewalana owa wendi mbaagala nnyo beere bulungi meraba. Okay mikwano tweyanziza omuzira waffe olunaku olwaleero nga mbagamba bulijjo olunaku luno lubadde dedicated to her ate nga temumbuuza lwaki bakimukoledde because yakikolerera abantu be basazeewo ne bakikola. Era gwe totya ng'oba olina omuntu omulanga alina olutalo noono nolowooza mbu tootume Shifa yakola surprise. Kuba Shifa leero omulaba mu muzikiti luli n'omulaba mu church luli n'omulaba ow'omusawo omuganda luli nze ntutte surprise. I don't judge people sinze Katonda sinze yatonda buli muntu. So tubaagala nnyo. Thank you so much. Nze nasigala kukola kituufu kye nina kukola. Era neebaza Shifa obutabawuliriza mmwe bafeeriya. Nasiga bafeeriya mbadde nabo bennyini balemeddwa okumanaginga obulamu bwabwe. Omukyala muvune akaseera ke yagabira musimanyi mapaapaali byatamanya. Actually Shifa nange nasooka ne ngamba oba Shifa yabigenderedde. Naye mu reality omuntu akola surprise entuufu. Banvu mu obubbi akonka bagamba kano kale gwe sente ziri kuno zimanyi pulira njagala nkitereka ensooka embeere nga nkirabalabako kwegamba banvu manti ndi mubbi bino babikolera bameka be babikoledde nga gwomanyi okoze n'amazima ekyo kyeweebuuza kyokka anekanteeke nawa saagala nno bibuuza naye kambuuze kuba nabifolowingako kira nti mwamala ne mwesootinga ate twesootinga ki yalina obujulizi yalina obujulizi Shifa ebintu ebyo biraba kati nomala business n'agiddamu twagianinga over na signinga nga ali eyo ne tugimuwa naye nga byonna nga we byali we wabiraba tebyali bituufu kubanga abantu baddayo kyobula nsobola okugamba nti nze baali bampayirizaako kati nange nsobola owakanira omuntu twali bulungi n'omukyala bamuyingira mu kiyingire nze bayiza we mukwano nyinza obutakunenya omuntu oyo omulaba Shifa bamuyingiramu buyingizi kuba twali wamu business wagiddukanya n'ekirabo ne kituweebwa in camera nga buli omu alaba ne batuwa emitwalo aga ataano ne tusanyuka nnyo nga tuli ku live wayita ennaku ntono nnyo ne tumuwa gundi receipt nazicekingamu bulungi nnyo kati ate n'amala n'atuliza fayiro kuba yali agirabamu bulabi alabe accountability ye yabadde etya kuba olwedde tali ku ground oba gwe twamuwa ye yajjamu olupapula nze naawe n'atamanya wadde neeyogeza nti saasoma Shifa ndi mukazi mugezi photocopy twali tuzirina kati ekyo bamala bawogana balaba nzijeyo obujulizi saddamu kulaba kigenda maaso naye ng'ate yensigala simunenya kuba ate yampa bizinesi eyo nebaako kyennyongerako omanyi bw'obanga onyiigirwa enemiwo osooka n'omanya wadde akusasudde bubi naye sooka olowooze singa teyakuwa bizinesi eyo abalala baali kulabye okitegera wewaawo yampa naye abantu ab'enjawulo abali mu nsi ezo anti kati nzera okutandika obbiraba era nange nalaba muli mu lutalo olwo ate gye nalabira ebirala ne ndaba kino kiri ne ngamba mu butuufu ebiseera ebisinga kuba naye yakyogera ng'alaga yali tamanyi nti embeera eneetuuka eno kitegeeza bamuyingizaamu kiyingize naye byonna nembireka naye mukama abasaasire mubeere okke nga bwe yakwesiga ogwasooka n'akuwa ssente naye wabaawo omuntu nga naye mujja kasita mwesootinga osigala wa mukisa ekyo ekintu buli muntu yagamba awedde byayogerwa weyajjira ewuwo n'atabiwa bantu be in the first place era musooka ogeranga mulako abantu bapika ebbali yayagala naye nze mu kaseera ako nali menyesa omutima oba nange naliyagadde naye nali kyampisa bubi wasaddamu kutereera naye ate ne mu luvannyuma ennyo Katonda n'amala kuba osooka n'olowooza olwedde boolina bizinesi zaabwe n'ogamba kati bo bandowooleza even omukyala omu bamuyita amumanyi kuba gwe nasooka okukolera before ku ye kati actually right now tulina olosero zisatu naye bonna bali mu nsi ezo bo bakuba n'amasimu ne bandaga nti baliwo ku lwange lwaki ye yakajje oluvannyuma anteeka wansi bambi siri mukazi w'amaanyi abaana abo balaba sirina kyamaanyi kyendi gye bali naye banoonyereza kiki kyenzize nkola okuva nga ndi ku kyeyo gwansuula wakandaba ndekera abaana bange abo bampe emirimu nange nsobola okubeererawo abaana bano Shifa wano mu ggwanga singa nali wala abaana bennina mu kampuni eno bangi abasinga tobasanze wasinga bali mu field basomba amanda olwaliro tubadde kubamana bamaduuka naye ebbagala ezo ez'omulyango ng'azikolako tannazimaliriza singa tebakyanfaako
negwaze munaku lumu onkube kale nkusonyiwa era sikulinaako tabu yadde kale. So tweyanzizza bane mukkirize tubasiibula abatulaba oyita ku +2567025622157 +25678210559 mwewala abafere aberimbi kamunze bangi nnyo bangi n'obukyano babukoze bakozesa ebifaananyi byange muggyeko bulungi ennamba muzikoppe contact Shifa mbaagala nnyo. Thank you so much. Tubagambe nti bye bye. Obadde oli mu kulaba Shifa Nakawombe tusinkane nate.